Mama musembere eri tukole social distance. Ndezo mjebaleko. Kale nyabo. Lwaki gwomu abavuddeyo kwabo betulabako abayimba abato musazeewo okwekalakasanga ensonga lwaki nze nvuddeyo kubanga nze bampita Badman Denzo Mukambwe the ghetto ambassador kitegeera nina okulumwa olw'abayimbi abato kuba nange ndi muyimbi muto abayimbi abanene bagenda ne babawa ssente okuyambako n'abayimbi abalala kubanga General Salim Saleh yagabye ssente za gavumenti mzee yazikola ki yaziteekayo nebo ne bakola ki ne bazijjayo bayimbi bangi babaddeyo ne bazijjayo neffe tetunafuna kuki ku ssente baani abo abazijjeeyo abazijjeyo bangi nnyo saniyo kwabaddeko General Kayanja kwabaddeko ani omulala ssente ezo zagibwayo Lagadi wamu ne ttiimu ye so nitukonfirming nti wedde zagibwayo akawumbi kamu mu miliyoni 800 kakati ate miliyoni akawumbi kamu miliyoni 800 teriyo muyimbi n'omu mu Uganda yafuna wadde ekikumi ky'essente tulina okwemulugunya nga ffe abayimbi be bayita ba upcoming kubanga n'abanene bagamba nabo tebafunanga akawumbi akamu mu miliyoni 800 ziri ludda wa zitwebuza era baziwa bayimbi ki information eyo mwagijjeewa olwokutaano oluwedde kwasaganya oyo olwokutaano oluwedde nze ndi muyimbi bampita Saniyo ate era ndi dereva ndi muyimbi Saniyo ate ndi dereva wa Butcherman ntambula ne Butcherman wemba nkuwa amawulire ekigeza mba kyenjogerako nkikakasa olwokutaano oluwedde waliyo meeting ey'amaanyi nnyo ekapeeka mwalimu baminisita ab'enjawulo mwalimu ba MP mwalimu abayimbi ab'amaanyi mu Uganda kati meeting we yatandika baani abakwaba abayimbi tutemeretemereko abayimbi mwalimu Kathani Kusaasira waliyo Lagadi waliyo Dr. Jose Chameleon waliyo Big Eye waliyo Ashbakato waliyo Chopa waliyo abayimbi bangi nnyo ne president wa Ghetto abayimbi waliyo bangi nnyo kati ne bagenda nga boogera ku nsonga ez'enjawulo nga bamanyi bayita meeting bagenda nga bakoona kuki ku bintu eby'enjawulo ne bakoona ne ku ssente ezo akawumbi akamu sente z'abayimbi ezafuluma akawumbi akamu mu miliyoni 800 ne babuuza zaali z'abayimbi bokka oba zaali z'abantu abayimbi ezawo eno ffe tetukyakola zaali z'abadije abayimbi bapromota ne babuuza ti ssente abayimbi abanene beefuula nti be bayimbi bokka waliyo n'abayimbi abato si abayimbi abanene okwefuula nti be bayimbi bokka era njagala abantu bonna abakutte ekkubo ne bagenda ne bajjayo ssente bakimanye nti naffe abayimbi abato gye tuli ku gurawundi okufaana okuwona 3 mu bbanga 2 ku nnyama obubbi bwa ssente mu industry abayimbi ogenda nga basaba ssente ne bazirya si kwe kusoose ate kitulumidde ebbanga naye nze ekinnuma nti kyandibadde kya bugunjufu nga mpulidde nti Johnny Black yabadde n'alya ssente ezo naye abayimbi abakulu abandibadde nga baleka mu industry lwempulira nti Jjajja Lagadi yabaddeyo nebuuza nti Jjajja Lagadi dalo yagala industry ebeewo oba bona enjala tebaluma abaana enjala ebaluma tetwagala batukwate bubi nti abayimbi abato badde bayomba tuli mu kwemulugunya akawumbi mu miliyoni 800 bayimbi kambuze oba kuyimba kugenda kukoma ku industry eyo kubanga banaye kambabuulire eggwanga Uganda liberawo ku art liyimirire ku art industry buli TV gyolaba eri ku art industry kitegeeza bwabanga Jjajja Lagadi wayimba nenkwagala nenkwegomba nenfuuka muyimbi ssente za gavumenti bezijangeza omuyimbi eziyamba omuyimbi gwe ng'obadde osobola okuba nga okola ebivulu oyina amaduuka nze sina kyendya okitegedde nga sikyasobola kukola ensi bagigadde kate bakutte akasente ate kasente konna bakoze katufi industry ekome ku mmwe mutugambe nti music akomye gwe yabaddeyo tunnyonnyole kyesaagala mukulu Lagadi ne banno ne management yo nga omanya akabiina akammwe
kukyayisa gavumenti nakuwalanganya President Museveni. Kwa President Museveni wagamba nti bilioni 4 oba 5 oba milioni 1 oba kawumbi kiba kiwedde. Nawulidde nga bagamba baagala kuddayo kimandala. Babadde baseeyo kufuna buwumbi mukaaga obwasimalayo balance oyo. Ziri basooke batulaga ensasa n'ababuuza nti akawumbi abayimbi bebaziwa. Waffe twazifuna. Jeno yagamba ki? Jeno yagamba atya? Babadde bazeeyo nga bazeeyo kufuna sente endala ezasigala afuta nga bamaze okulisivinga akawumbi akamu milioni 8. Kyokka n'akawumbi akamu milioni 8 ezo buli muyimbi gwe tukuba tukubidde mu bayimbi mu Uganda, tukubidde ku bayimbi abasukka mu 40 ba Giovanni Luzinda, tukubidde ku ba Budumulasi, tukubidde ku bayimbi bonna ab'amaanyi bemumanyi kale abakabi bona bagamba sente twaziwulirako tuzifunangako. Abo bona Jajja Buchamani naye nyinyi takimanyiiko tafunanga wadde olwatano lw'essente geto president wa geto tebakomye ku ekyo ne baddayo banone n'endala obuwumbi 6. Ofuna buno kyenjogera kino Salim Saleh n'ababuuza ku sente zasooka akawumbi akamu milioni 8 waliwo omuyimbi yafunako ku WhatsApp kami mwejjemu omutima ogwo omubi okweyagaliza mwekka tulina famire tubasajja bazadde tulina famire bapalandodi batugoba ne mu mayumba. Badde nsaba Saniyo abayimbi abanene mulekerawo okulowooza nti mwe bayimbi mwekka. Abayimbi bangi mwe buli kimu mwe mwagala kweddiza mwekka okitegedde ate nga abayimbi abato be basinga obungi. So nze mbadde njagala tukuba omulanga guno abayimbi abato nabo balina okubaawo okubaja emiti emito. Nenze mbadde mpumba ngamba obanga tugamba bweti nze nga Ronnie Case ngamba nti Jajja Ragadi tuyinza okuba nga abaana kale tugambe nti oba tulinga ab'omululu tukolere ka surprise ewa Jajja Bucha we tuli emakindye otugambe nti abaana mmwe muveeyo mu lujjudde. Uliriza kye ngamba yefuna nga atategese kino si surprise. Tulumirirwa abayimbi bannaffe mu Uganda yonna twagala mutuyite mutugambe ensente z'abayimbi zizino. Ensonyi zimukwate. Abayimbi naddala abava mu Western Region ng'omuyimbi tatuwa surprise eza kyegamba kuba kumuswaza tuli banaku aliteeke mbantu be bamugambye bino si bya surprise. President Museveni takwanga okusana gamba njala surprise abayimbi wadde surprise yagamba sente zibawadde zibabeeremu akaseera kano tuyiseemu lwembeera twagala Jajja Ragadi mu mutima mulungi kumandinga jangu otunyonyole sente ezaavaayo wa General Salim Saleh akawumbi akamu milioni 8 zaalagawa tesibya surprise. Temudamu kuvubaganya President Museveni akola ekintu nga kiri order ne kiyitamu twagala ebintu bibeere byerufu nga President Museveni byakola. Kutegedde sente President Museveni yatowa order sente bwe zigende mu bayimbi zigende mu music industry nekikolebwa si bya surprise. Twagala nze nvuddeyo kwogera bayimbi bannange bali ababaddeyo nga tebasobodde kulumizibwa anti bo bekusaba okka balina akabiina kaabwe kabayimbi banene buli kimu ekigwawo bo bekkiririzaamu waayi bekubira obusimu batukuba enkokola buli kimu nokuba luyimba luyimba lwaki nga lwamaanyi biki ebyo bo balina akabiina kabayimbi bapukamingi ab'amaanyi nnyo mu Uganda nezo jangu tukibatulayo kati kambanyonye nakino ekisembayo waliwo studio gye bakola nga yabayimbi bapukamingi mukyo kyonna mumanyi temukimanyi era netugirabangako nga bagiranze wa Dr. T ng'andabamu ebipande by'abaana abayimbi ba bandi bokka kyogamba bandi bebayimbi bokka bafuna just buwala ne babuleeta ne bamukwanira omumbo ne babukolera bukolezi bw'ebitege ekitalulalu. Twagala bafe batulage ebintu bye batuwadde nga ffe bafukamye naffe tubifuneko twagala tubifunako kale naffe tuli mu industry emu ne bwe bajja y'abayimbi
tuli banyivu Tetugenda kuddamu Ragadi yali abuddeyo n'atugamba nti bwe bajja bagitukwase tetugenda kuddamu kukkiza bayimbi abo tetugenda kuddamu kukkiza kabiina kamwe kujjayo ssente nga temutwegaseeko